nze nendowooza engeri omugenzi gy'afudde tumuleke. Ndowooza ebintu bye yabikola bya drama. Nzijukira Kato yalwalako ne tunoonya ssente. Ne Parliament wano yatuwaayo be mitwalo 2 nga tunoonya emitwalo 12 egya ddoola. Kyova olaba nti Kato yafulumya odiyo tobagamba bazanyira buzanyizi muki nti obwana obwo bujja kudda mu kuvuma buvumi ki muntu mu kifo ky'obutalaba nti omuntu obulamu bukola ki bugenda kuba bo banyumirwa nnyo okujja kuziika afudde. Kati ekyamazima munnaffe ali mu bulumi obutagambika bano lwe bajjukira okukola press conference. Kakati Loopu lwe yategedde okuwandiika ebbaluwa oba okukola press conference ebbaluwa ziizi nga Segirinya asaba mbu baategedde leero. Nagambye nti obulimba n'amazima tujja kulabawo ekisinga. Segirinya ebbaluwa ngenda zibawo ng'asaba n'okusaba visa agenda jjanjabwe. Ziizino zaava mu Parliament. Ngenda zibawaako yaganye ono yazi simanya abayimbi kati mwe munnemesa simanya bagundi agenda abuukira buukizi buli omu. Ndowooza ye ng'ombe y'oli omwana gye yaganye nti twazze kubalumya mitwe. Omutwe gumuluma kati tategeera ava ku script ogedde. Kuba omukulu yagambye nti yagenda okikola naye Segirinya akyamazima onaamulimba. Kubanga nabo bagambye kati Parliament yetuyamba ate musasulire kati kuba wabimaze ate n'amala nti omanyi wagira ati nga bagamba anitaamu nga amuyambi kati ate muwandiikira waki. Why you are appealing again to Parliament? Kuba eriyo ababaka abalwala Parliament n'etabajjanjaba. Kino kye njagala abantu bamanyi. Wasi nti kyakatala Parliament insurance zetu wazikola wano. Era Segirinya teyagambyeko nti buli omwansa ampe yagambye asobola era abantu ne bavaayo mu bungi. Sewannugwe ekinugu nekimuzimba era awo wenyini kuba yalowooza bino byakusonda muda ku muda ziri ze bakwata ne balya buli. No, zino za kutaasa bulamu bwa munnaffe. Nga tuzeeyo ku bulwadde bwa Segirinya waliwo kubanga nga tuzeeyo ng'ebyo byonna biri awo waliwo n'abagamba nti katemba biki politics mugende mumulabe. I can say Segirinya categorically speaking mulwadde nnyo era bw'omutunuulira eno wansi paka wano wonna mubaade. Segirinya sikiini ye yonna nfu era nyewunye ekivubuka kino okwogera bwekiti. It's a joke. Kyova olaba Kato yali alabira wala. He was true to himself. He was true to himself. Gwe noddira a dying man nti yeekubidde enduulu wakyamu. Segirinya apositinze for 3 weeks. Mujjeeyo peegi ye nga gaba naye buli asobola ajja akole ki anyambe mbu mbadde sibiraba. Diplomatic note yava muki era nga bagamba nti recover his medical expenses. Lwaki abantu balimba nnyo? Lwaki abantu bakuusa omuntu olumala okufa nga baweereza amabugo ng'ate balimbirira omuntu? Kati singa omwana oyo afudde bandigenze bamulimbiridde nti teyatugamba. They knew kyabukuusa. Kakati yono omuvubuka agenda Sseruganda awogana ebintu ebisinga balitera bimuwandiikira oba niyerabidde omuwandiikira n'ava ku script n'agamba Segirinya teyatutegeeza nene permission ya Parliament teyagifuna teyatutegeeza ng'ekibiina. Simanyiyo mulwadde asooka kulwala ate n'akubira kibiina. Bw'ofentinga ewaka ogamba mukubira awo ekibiina kyange kinnyambe. Ekyokubiri oyo omukulu yambi mwenoonyeza byammwe mulwadde wa mutwe. Bwera mwenoonyeza byammwe byo muliko bo nga bwe bamujjanja omulwadde era kyekyakusikiriza okulaba kyekyakusikiriza okukebera okugamba nti notalimu kuyamba. Kubanga Segirinya muyi. Segirinya abakimanyi ne bw'omutunulako tosobola kuddayo kulya. Segirinya azze ng'alanga nti mulwadde okumala wiiki 3
ng'abiteeka abipositinga ku peegi ag'abannaye mujje mu myambe. Bwe yantegeezezza nti yafunyeyo ekizibu ng'agenda mu theatre ne mugamba kiki beetaaga nagabaganye okunnongoosa okujjako nga nsoose okufunayo $2,000 ne mugamba ninawo wano $5,000,000 kansooke nkuweereze zino. Abo bonna nga basiriza. Nagenza okukola live yange Segirinya ye yazze ye kennyini nagamba